byobufuzi oba ku nsonga weni ale majja tubulira impact y'ebigambo simanyi oba babyogera baba bimanyi naye ngamba impact yabyo ekiyinza okuvaamu nga wetwalabanga ba afandedde usegamba abalowooza nti tuteekateeka kuwaayo obuyinza ideologically bankrupt people babalimba ng'oyo muduumizi w'enkambi y'ekasajjagirwa byange byebyo naye n'okubakubiriza bannayuganda tubeere bakalaba olunaku lwajja omwawulidde omwami yakubye essimu n'agamba bom ezabadde mu bitundu byewaffe e Nakaseke bampeereza ku bifaananyi n'embeera nga bwe yabadde nga bassebo ne bannyaba ebintu tebyabadde byangu so tubeere bakalaba muntu tajja nagaveeravera n'agalekaawo wakati bino ebyokwerinda bitandikira ku ffe bona olinda poliisi yejja kukima ng'ate ofuuse mulambo kitegeeza oyinza butafuna kakisa ate poliisi erudde ate ffe tutandike ffe gwe mbeera ng'okimanyi nti poliisi kulwayo temala osanga ekitundu mu poliisi osanga ekitundu nga poliisi bayina emundu nga bbiri of course n'abasirikale nga tebamala batwala ekitundu kinene ate ebitundu by'omukyalo obimanyi so kati gwe bona olinda poliisi ejja kukima nga ate wafuuse mulambo tojja kusobola kunnyonnyola biki oba bitabwe byabadde so kati tulina okubeera nga ffe tutandikirwako ebyokwerinda tubeere nga tubeera balamu ne banda munange palamenti ng'ekola olukujjukujju ng'eteekawo simanya akakiiko simanyi kakulemberwa Dokita Chris Balyomwensi kubanga ye dokita simanyi bagende South Africa bataddemu Dokita Onzivua bagende South Africa batwale obunyama simanyi bw'omugenzi bakole examine oba postmortem eyaabwe balabe biki ekyabatuukako nja kukireeta nga njogera ku Dr. Chris Balyomwensi tujja tandika n'omugenzi Kasirye Gwanga kubanga ye yatufaako ennaku mwezi ali 9 Juni mwaka gwali gwa 2022 ku myaka 68 egy'obukulu kati gwe twogerako mugenzi yafiira Nakasero n'amawulire ge ag'okufa nakuteekayo wano live yali musajja wa tabu paka n'olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo akyayogerwako era tesobola kumwerabira nga pulezidenti w'eggwanga lino yalabudde abo abalumiriza Dr. Monica Musenero nti byemulumiriza temubitegeera in fact obubaka buno yabugamba ensi ku lwokusatu nakusomezi nga 10 November Kololo Ceremonial Grounds. President warned MPs who had made allegations against Dr. Musenero, threatening to come for them. Nasigaza ebibuuzo byabadde bibiri. Dr. Chris ne Kasirye Gwanga ngenda kubyangu yadero tugenda kukolera ku speed ya waggulu nnyo. Twakomye ku kibuuzo ekya Kasirye Gwanga Major General yeranka kwe yafiira bw'ofiira ku rank ya Major General oba wobeera ku Major General nga Major General Mugisha Muntu Grigore oba Greg kitegeeza obuzaayo wane waffe ku gundi ze tuyina stabili okamareyo kubanga bw'ova ku Major General ogenda ku Lieutenant General oba Lieutenant General bw'ovaawo n'ogenda ku Full General era wano ono yafa ne star zaali bbiri kubanga brigadier kwe kutandikira star brigadier bamuyita 1 star general Major General bamuyita 2 star general Lieutenant General bamuyita 3 star general nga olaba omusajja gwe bayita Muhoozi Kainerugaba
kakati ate bw'osukkaawo ku Geno obeera 4-star Geno nga bulaba mbaddi ba Geno David Muwoozi, ba Geno Kaguta Museveni, ba Geno Sale Musale, ba Geno Eri Tumwine, ba Geno Katumba Wamala. Kati yafa 2-star Geno. Yali azalibwa na kusomezi nga 26 Agosto mwaka gwa 1952 nafe na kusomezi nga 9 Juni wa mwaka gwa 12 Njerere 22 Njerere yali musajja munamaje era yali amaze okulitara inga. However yagenda okubikimayo nagamba ani agenda mu ebyo. Ono yazalibwa mu kitundu kye bayita Katakara Mityana district. Kitaawe yali musajja muyizi Hunter nga maama we mulimi. Yafuna skills zonna ez'okulima n'okuyiga ye kennyini yayiggako. Yagenda mu ssomero lye bayita Katakara Primary School Namukozi n'agenda n'asoma Kibuli Senior Secondary School O level. After finishing senior 4 ne yegatta ku maje mwaka gwa 1972 kitegeeza government eno yamusanga musajja munamaje. Ere bangale yamalanga munamaje yakola ebintu bingi kubanga yagenda mu training n'abeera posted Arua West Nile sub-region as a map reader nga asoma map musomi wa map serving mu capacity okuva mwaka gwa 19 oba okuva yamalira paka mwaka gwa 19 wakati wa mwaka gwa 1977 mwaka gwa 1978 he was promoted to the position of artillery officer. Bana bakube mondo enene is a taboo. Era omwaka ogwo he was promoted to the rank of staff sergeant. Mwaka gwa 1978 omugenzi Kasirye Gwanga amajje ge bayita the Tanzania People's Defense Forces TPDF invaded Uganda. Awe yakolera ekikomando amajje agajja okuba government ya Idi Amin Dada ne gagitwala okuva Tanzania. They captured Kampala mu April. Idi Amin Dada nadduka munda mu ggwanga lino. Kasirye Gwanga bamukwata. He surrendered and he was taken as a prisoner of war. Tanga, Tanzania. Prisoner of war number 17341. Prisoner of war. Tell me how to move. I'm a concerned citizen. Worrying you're going to get the whole nation sick. Everyone is under quarantine, but for you, you're moving around. Idle, nothing to do better than move around. Geno Kasirye Gwanga. Hello? Kasirye Gwanga. Afande Dansan Busuro. Yeah. Yeah, what I found it. Sinaji Ankola, they have trained me here in military camp. Muya military? Barracks? Yeah, military. Don't want to find out. Navama J. Katimbandi yao. Nga bansindikidde military police nembabuuza bano bakinca kyetaagisa okukuuma ne bagamba munkuuma kinde neekuuma tebagaana kati kana akantu bwe kayingidde nga bamilitary batambula butambula mu byalo bagenda kukola bakazi b'abantu nenda abantu bagenda kuleeta bulwadde nembapakira nembazaayo. Ebimu Kasirye Gwanga bitagenda kumwerabirako ne baba yaliko chairperson wa district era ebiseera ebyo yabeera chairperson wa district Kiboko zatokotanga
era nenga pat wogendo ku wenjo kudiramu akwatibwa amajege gwangi ya Tanzania gebeta Tanzania People's Defense Forces agalumba okuba government mwaka gwa 2007 ne bamukuba tukimaye bulungi mwaka gwa tugenda okuyingira mwaka gwa 1979 Idi Amin Dada yali amaze okuduka eggwanga lino kati mu lutalo olwojjukira bannamagye abaliwo aba government yali kasirye eggwanga y'omukubo era n'akwatibwa oba ne yeewaayo kibaita he surrendered and he was taken to Tanzania as a prisoner of war number 1734-1. Kati Binaisa Wajja, they negotiated the return of political prisoners to Uganda. Mwaka gwa 19 nga Godfrey Binaisa yafuse president. They were first house basoka ne babateekako ekitundu bakiyita prison eyo bagiyita Maruk prison mu Mbale district. Later they were moved to Chirinya prison Jinja district. Enaku somwezi nga 7 October omwaka gwa 1981 Kasirye Gwanga was in the first bunch to be released. Kitegeeza we bamukwata mwaka gwa 1979 ne bamukwata nga POW prisoner of war n'atwalibwa yafuna akakisa n'akomezebwawo mwaka gwa 1981 nga n'emmundu ate eyabano etandise okutokota emyezi 3 after Kasirye Gwanga was released, the Uganda Freedom Army UFM rebels nga bakulemberwamu Andrew Kayira attacked the army barracks Mengo Rubiri Kampala. The government in power at that time, government yaliwo yali kulemberwa Apromito Nobote of the Uganda People's Congress UPC mistakenly thought that there is anti balibe batadde bano ba prisoners of war bebata balimu mu bulumbaganyi buno nolekyo Kasirye Gwanga was placed on the wanted list ne bagamba bano bebe bata akatebe bakoze obulumbaganyi ku gondi nagenda kibaita underground. Kasirye Gwanga we batandika okumuyiga nga abasajja aba Uganda Freedom Army UFM rebels abakayira bamaze okulumba olubiri agenda okulya basoma amawulire abamu ku balumbye era betunoonya bateeberezebwa kuliko Kasirye Gwanga. Kasirye Gwanga byafaayo ebyo bino bamuwamba koko n'abeera prisoner of war bwe bamuta kasazeemu kola fujjo n'agenda kibata underground. His elder brother okumanya ng'ebintu tebyali byangu Lieutenant James Kasirye eyali military pilot then based in Nakasongola military air base was arrested and tortured then killed when he refused to identify where his brother Kasirye Gwanga was hiding. Okitegedde muna Uganda nti Muganda we gwe bayita Lieutenant James Kasirye Gwanga rather Kasirye in fact obumu ku busungu bwabadde nabwo mu biseera bye by'obulamu nero gyabadde nayo yagijja kutibwa kwa Muganda we yakwatibwa nga bamubuza Kasirye Gwanga ali luddawa n'agaana okwogera ne bamutokyalinga ne bamwisa buli kimu paka kumutta ng'agaanye okwogera ab'ennaku zino bamuba empibbi naga kanjogere n'abasajja balutamaguzi baabasalaasala kanyama ne bajjako kino ne bagaana okwogera president we yali to avenge okuwolera the killing of his brother. Teyina kyakola yayingirirawo amagye joined the rebels aga UFA rebels then bali yali about yali kuna mandoza nga 65. This group operated in Mawokota Mubende areas in Buganda era mwaka gwa 1985 n'ava mu kiwayi ekyo ne yegatta jukira ebiwayi byali bingi era waliwo obuzibu mu kuwamba Kampala wano nga mumanya awamba Kampala yafuuka president gwe bw'osookayo bali banna tebasobola okugira kutiriba atende tebyali gundi mu ggwanga liri mulitegedde
Kasirye Gwanga ogenda okulira abadde president simenya abyali gundi kati wuliriza wano ng'obuyinza banatera okuwamba obuyinza General Kasirye Gwanga eyali yegasse because yayingira amaje oba amaje yagayingira ebbanga ddene wabula to avenge okuwolera okufa kwa muganda we yalina okufuna ekiwayi kye yegattako akube mundu atuukiriza ebigendererwa bye eby'okujjako abasirikale bobote oba aba gavumenti abakwata muganda we ne bamuyiga ne paka kumutta 85 yegatta ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku kiwayi kye ekya National Defence Army ekyawamba Kampala omwezi ogw'olubereberye mwaka gwa 1986 during the drive to capture Kampala olutalo oba olugendo lw'okuwamba Kampala Kasirye Gwanga commanded artillery unit kubanga wa yali akugusa okuva eri emabega tukirabye he commanded 120 mm artillery unit ne balyoka bakanyuga ebikompula n'obitegeera era wakatuuma kagwa 1986 bamaze okuwamba obuyinza paka maka gwa 2025 ya servingako ebintu ebyenjawulo nga chairperson wa district ye Mubende director of stores mu UPDF nakusomeza nga 3 mu mwezi ogorobere mwaka gwa 2025 he was retired from the UPDF to the rank of brigadier kitegeza n'afuuka general brigadier general Kasirye Gwanga nga wa star emu waita emyezi 3 nakomona gamba lwaki mumpumuza nga nkyagewulira naddamu maje the UPDF commander in chief allowed him to rejoin and kuchebaita ku contract gye bazza obujja ya myaka 5 wabula finally March mwaka gwa 2018 Kasirye Gwanga was promoted from the rank of brigadier to major general kuyafiira his promotion exercise involving mwalimu abalala bannamaje abasajja n'abaami oba abaami n'abakyala 1384 officially ne baretiringa maje naye yavaayo ne gundi ye ranka ebamuwa ranka n'agafuluma abasinga bamute awe yagendera n'atekesera ku Camp David nga ayinayo hectares ndowooza nga 2 mumujjukira mu kwokya tractor mwaka gwali gwa 12 ku ttaka ly'e Lubowa mwaka gwali gwa 2017 August yayokya tractor bw'amala okwokya tractor ne bamukolako interview n'agamba it is true I burnt the tractor najokeza era mbayiga banyini tractor nabo mbakoleko nagamba nze ndi muyizi amwe bad hunter ni muyizi omubi katajayo ka history ka kitaawe kubanga ne kitaawe yali muyizi mujjukira kiyakula bano bakasali nkusaasira moroka pira na nekakutaka of course n'obuvuyo bulala bungi ali yakiwanuka Maria Kiwanuka ono basebo ne banyabo y'omu ku bakyala abasinga obugagga mu nsi eno yaliko minisita w'ebyensimbi mukimanyi bulungi ne bbaawe Mohan Kiwanuka yalinako enkaana mugagga nnyo nga gye nkomeza kitegeeza famire ngagga ono yalina omukutu gwe bayita radio wano kaboozi munnabyanfuna omukugu omutendeke era business woman ak'ebyobufuzi ayingiramuko kayingire kubanga yasavingako cabinet ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuva na kusomwezi nga 27 omwezi ogwokutaano mwaka gwa 2011 paka Maachi nga 1 mwaka gwa 2015 paka n'olwaleero simanyi oba akyaguliko kuba nzijukira mwaka gwa 2015 nasemba okumuwuliza ng'afuuse senior advisor to the president on financial matters ono omukyala wa myaka 66 yazalibwa nakusomezi nga 12 omwezi ogwokutaano mwaka gwa 1955 yasoma Makerere bachelors n'agifuna mu commerce n'agenda mu London Business School n'afuna masters of business administration akoze n'ebitongole kyenkana ebyensi yonna
ye managing director wa Radio 1 ne zebeta sister stations endara Radio 2 Kabo ndoza locally known as Kabos kubanga eri Radio 1 kati Kabos ina kubera Radio 2 in Uganda era family ye inamu shares empitirivu kakati atula ku board ezenjawulo board zino zatula kompitirivu Board of Directors Aga Khan Foundation East Africa Nabagereka Development Trust Nkumba University Uganda Development Bank Stanbic Bank Limited ono Kachanga yazaliwa no Kampala Capital City mwaka gwa 15 yasomera Gayaza High School esomero lyali yebbeyi paka nona korwalero lyoyinza okuyita a prestigious all girls boarding high school liri wano waffe Gayaza era mwaka gwa 17 yali amaliriza kakati ate 74 nayingira Makerere University the oldest institution of higher education. He graduated mwaka gwa 17 degree mukama singabo enkugambye nagenda London Business School United Kingdom nafune Masters of Business Administration. Working experience yatandika okukola mwaka gwa 18 yamala emyaka 10 mu banka y'ensi yonna jebeta World Bank nga munnabyanfuna and financial analyst for East Asian and Southern African regions. Yakora projects ezenjawulo ez'ebyenfuna mu Bama, Malawi, Switzerland, Uganda nava mu World Bank. Naingira business ndara real estate consultancy biki tora banti ye mugagga. In fact ogenda kulisi abakyala basinga obugagga tali wala wano mu Uganda naye ate singa ombozi za kubbawe ebyo bugagga bye Mohani Kiwanuka ye managing director Oscar Industries Limited n'ebirala bingi nnyo